omanyi nti omuntu bw'aba ayita mu kiseera ekizibu obulamu bubeera buzibu. Kyokka era tetulinayo kigambo kirala kye tusobola kwogera tuyinza kugamba nti mugume. Njagala okwongera okusaasira Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'ab'ennyumba n'abooluganda olw'okuviibwako mukadde waffe. Twongera okubasabira Mukama abasibe ekimyu, abasaasire. Mwenna abafiiriddwa abantu bammwe tugamba nti y'entandikwa era y'enkomerero, era tumwekwase kubanga tewali walala wakuddukira. Byonna ebibaawo nga basheik ababadde wano we bagamba nti Mungu bw'atyo bw'aba ageze. Mbaaniriza mu program manya ky'oli omanya omulimu gwo. Olwaleero ziri enzingu 6 mu zzooba erya muzigo mu ddaaza ya Mukama waffe 2:23. Muzigo mwezi mugonvu eri abo abagugondera. Omanyi biringa bya nsi. Ensi bw'ogikalubira ekkalubira, bw'ogigondera n'okkiriza naye esobola okugondamu. Ndi mugezi nga mubuulire, bw'owa amagezi ekitiibwa gali kuweesa ekitiibwa, gali kusembeza ku mmeeza ezikuli ewala, galisembeza abo abali okumpi naawe. Tunoonye okumanya, okutegeera n'amagezi. Buli lunaku tufube nnyo okutegeera bye tumanyi, tufube nnyo okumanya bye tutategeera, tufube nnyo okunoonya amagezi mu bye tutegeera, kubanga awo wokka we wali ekkubo ly'omwana w'omuddugavu. Era nyongera okubakubiriza mukuze abaana bulungi, kubanga abaana abo ly'essuubi ly'eggwanga lino eriddako. Nga bwe bukya buziba, era nga bwe buziba bukya. Ku nsi tewali kyalubeerera, obulungi bwokka bwe bubeerera. Ebisigadde ebitunuulirwa era ebitwala ebiseera by'abantu bitono ate binafu, kubanga ebyaliwo mu 1900 si bye ebiriwo ate si bye ebiribaawo kaakano n'emirembe egijja. Kale ekisinga obukulu gwe mulembe oguddako okuteekebwateekebwa mu mpisa ennuŋŋamu era ezigusobozesa okuweereza mu bwesimbu, mu bwagazi, mu kwewaayo ne mu kulumirwa abalala. Muteeketeeke abaana bammwe bulungi, ne bwe munaabasomesa ne mubawa zi digiri nnungi okusinziira ku biseera bye tulimu, naye tezigenda kubasobozesa kubanansa, zibasobozesa kukola bintu bya muzinzi era ebiwangaazi. Kyemuva mulaba nti olw'ebbula ly'ensa twesobezza ffenna era tukyesobya. Era olwaleero njagala twefumiitirize nnyo ku maanyi g'okulowooza, power of imagination, amaanyi g'okwefumiitiriza n'okulowooza. Okulowooza kye kikolwa kisimbye amakanda mu kwefumiitiriza. Okulowooza kye kikolwa kisimbye amakanda mu kwefumiitiriza. Ekimu ku birabo
Katonda bye yawa abantu ge maanyi g'okwefumiitiriza. Embuzi tesobola kumanya mu kkubo mweneeyita emyaka egiddako 2. Ente tesobola kwefumiitiriza ku mwana waayo bw'anaabeera enkya. Enkoko teyinza kwefumiitiriza bw'eneesula olw'enkya. Omukisa ogwo gwaweebwa ffe abantu abali mu kifaananyi kye era abalina enkola ye. Bwe njogera ku bantu abali mu kifaananyi kye era abalina enkola ye, soogera ku mmwe abeeraba, njogera kati ku ddoboozi lino lye muwulira n'amaloboozi ago agafubutuka mu bintu ebyo ebiringa abantu. Ebisuuti ebyambadde, ebibisse emyoyo, omwoyo gwe gulinga ye era gwe guli mu nkola ye. Ffe yakituwa tusobole okwefumiitiriza okumanyanga ebyebuziba nga tuyingira mu butalabika, naye nga tuyingirayo n'ebirowoozo byaffe n'okwefumiitiriza kwaffe, nga gye tukoma okuyingira munda n'okugenda munda gye tukoma okufuna okubikkulirwa, kubanga wabeerawo enjawulo wakati w'okubikkula n'okubikkulirwa. Okubikkula kikolebwa ffe ab'emibiri, okubikkulirwa kikolebwa ensi eterabika, ate nga kye kiragiro ekikulu kye yatuwa nga tujja, kubanga yagamba by'oyagala bikolebwe ku nsi nga, mu Lungereza exactly, nga bwe bikolebwa mu nsi eterabika mu ggulu. By'oyagala bikolebwe mu nsi erabika nga bwe bikolebwa mu nsi eterabika. Kiva ku ki ffe okubanga tetulina busobozi kwefumiitiriza na kwebuuzanga ku bigambo bino tubitegeere, tumanye obuvo bwabyo n'obuddo bwabyo. Kyewuunyisa okubanga osanga omuntu nga tayagalira ddala kwefumiitiriza ku ekyo ekiba kyogeddwa mu matuuge. Kintu kibi nnyo. Science ayogerwako era gwe twagala abaana baffe bayige. Japan bamusomesa mu Lujapani, obuyiiya China babusomesa mu Luchina, tekinologiya India bamusomesa mu Luyindi, okutegeera Bungereza bakusomesa mu Lungereza. Kimalamu amaanyi era tujja kusigala tukyogera. Kimalamu amaanyi okubanga twagala ffe tutegeere ebintu ebyo mu nnimi ezitali zaffe. Tekisoboka. Lwaki tetusobola kuzuukusa maanyi ga kwefumiitiriza kwaffe? Kubanga ebisomesebwa bikontana n'obuteeketeeke bwaffe n'ennimi zaffe. Tetusobola kuyunga kutegeera kuli okwebuziba nga tusinziira mu businziiro bwaffe ng'abaddugavu wano. Ekyafuula wano okuba aw'enkizo, kubanga ebintu byonna mu ntandikwa byategeerwanga okusinziira mu buteeketeeke bwaffe. Tuzze tukiddiŋŋana naye era tukyayina abantu abalowooza so nga basomye ne ku ssettendekero batuuse, bakyalowooza nti okufuuwa ennimi endala kwe kutegeera. Okwogera ennimi ennyingi kirungi, kya nkizo ate kirabo. Omuntu waba ayogera ennimi ezisoba mu 4 kirabo, ekyo kya nkizo. Naye ate okugenda mu maaso okw'omuntu oyo kusimbye amakanda mu kujja ebintu byonna mu nnimi endala n'abisonseka mu lulwe era n'atandika okubitegeera nga ye.
eno mu kukkiriza ndowooza waaliwo okulwana ne tukkirizibwa tutegeere ebintu ebyo mu nnimi zaffe. Kyenva nnina bayibuli ey'Oluganda. Awo twafunawo akabonero. Kijja kitya okubanga mathematics gwe basomesa omwana omukoleya mu Lukoleya ffe tebasobola mumusomesa mu nnimi zaffe? Kiva ku ki? Lwaki? Wano bw'ojja mu bantu abayitibwa abantu Bantu, ennimi newankubadde ziringa ezaawukana, naye kyangu nnyo omuntu okuwuliziganya n'okumanya munne ky'aba ayogedde. Era ne bw'ogenda mu ba Nilotics, Hamites, bwe boogerezeganya newankubadde zaawuka, naye kyangu nnyo omuntu okutegeera oli abadde ategeeza kino ne bw'aba ebintu ebimu tasobola kubiwulira. Kitulemerawa okutuula wansi, kubanga osobola okusanga nga mu ssinzizo nga waliwo ayogera Olungereza, waliwo amuvuunulira. Lwaki tetukiteeka ne mu bibiina nga waliwo ayogera Olungereza, waliwo amuvuunulira? Abaana baffe basobole okuyunga amagezi amazungu ku magezi gaabwe, basobole okugagatta bajjemu ebyo ebisaanidde bagakozesa okukyusa obulamu bwabwe n'obw'abalala. Ago maanyi ga kwefumiitiriza. Waliwo ebigambo bibiri, movement ne progress. Batugamba omwana ayiga okutambula era ayize olunaku atambula kilomita 6. They move 6 kilometers a day. Ekibuuzo aba alagawa? Ekitegeeza newankubadde amovinga neta progressinga, kubanga progress kwe kuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala. Okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala wabeerawo okukyusa n'okugamba n'okuyingira mu buntu bw'omuntu. Forming bakita transformation. Bannaffe bakama baffe bali kyebava bagenda mu formation. Wabeerawo okukyusa omuntu ayingire mu buntu obulala, naye ekyo kikolebwa nga kiyita mu bwongo n'okwefumiitiriza kw'omuntu, nga batendeka ebirowoozo bye era nga batendeka obwongo bwe okulowoozanga n'okwebuuza. Ebibuuzo ebibuuzibwa abaana mu Lungereza, what is? Kiki ekyo? Kyanjawulo nnyo ne what could be. Kyalibadde kitya? Kiki ekyo omwana akoma mu kulowooza ateekwa kuddamu ekyo kyennyini, naye ng'ate abagenze ewala mu kumanya ne mu kutegeera bali kye bayita philosophy. Teriiyo ansa ntuufu na ansa nkyamu. Ansa eba ekiddibwamu kiba kituufu okusinziira gwe bw'olaba ebintu, ate era gwe ky'olabanga ekikyamu kiyinza okuba nga kituufu ku luuyi olulala. N'ebyo byonna bitondebwa ne bikolebwa amaanyi g'okwefumiitiriza n'okulowooza, okuggyako nga tutendesa abaana okulowoozanga n'okwefumiitiriza mu nnimi zaabwe, obuyiiya, obutetenkanya n'okukyusa ebintu kuyinza okubeera okutono ddala. Kubanga kagiba emirimu egivaamu ensimbi, omulimu gukula ddi? Omulimu gukula nga nnyinigwo akuze. Nnyinigwo takula bukuzi mu myaka, wabula akula mu ndowooza ne mu maanyi g'okwefumiitiriza. Okwefumiitiriza okwongerawo ekitaliiwo so nga kyalibaddewo, akiteekawo mu birowoozo bye naye ng'ate tekinnabaawo mu buntu. Tubanga ba artists abasiiga ebifaananyi,
agenda okutandika okusiiga, ekifaananyi ky'asiiga kibeera kyamalirizibwa ddamu ye munda, era bw'aba asiiga tatunuulira bino by'alaba, atunuulira ekyo ky'alaba munda mu ye, ge maanyi g'okwefumiitiriza. Kale obanga tusobola okubeera n'abavvuunuzi eno, ne mu kuteekateeka abaana tubeere n'abavvuunuzi, tuteekewo obukiiko mu nsi. Wano Balunabba ne banne, omala Balunabba oyo ne dokita waliwo bwayita dokita baali bagezaako okukyusa ebigambo by'okubala mathematics nga babizza mu lulimi lwaffe. Lwaki tetuteekawo obukiiko okuva mu buli nnimi abantu abasomye ne tubawa ekkatala n'ensimbi ne bazibawa okutandika okukyusa amasomo gano, okugajja mu Lungereza, okugazza mu nnimi ezo, abaana babisome mu nnimi zaabwe. Omwana agenda asome engine naye ng'agisoma mu Luganda, mu Lusoga, mu Lulugwala, agitegeera okuva ku kuuma. Kyemuva mulaba abazungu nga tebannajja wano twalina amannya ga Kaweesa abawafumbe, tulina Bakaweesi abawante, abo baali baweesi era abaweesa. Twaweesanga ebyuma omuli amafumu, obusimo, obwambe n'ebintu ebirala. Ani asobola okumbuulira emyaka 8 emabega mayinja kimwe baweesanga ebyuma? Ebintu ebyo byonna bwe twafuna amagezi amazungu ne tusiimuuka mu magezi agaffe. Kyemuva mulaba amagezi amazungu ne bwe gajja tegatuula olw'ensonga amagezi agaffe gasiimuuse, ate nga ge gateekwa okulera amagezi ag'ensi zonna eziba zisazeewo okugabanako naffe okutegeera. Era kyemuva mulaba n'omuzungu olwaleero Omumerika ateeka ssente nnyingi nnyo mu kusindika abaana e Russia basome Olulasha, asindika abaana e China basome Oluchina, asindika abaana e France basome Olufalansa, asindika abaana e Germany basome Olugirimaani. Lwaki? Ayagala mu magye mubeeremu abantu abasobola okwogera buli nnimi, bategeere amagezi g'abantu abo nga basinziira mu nnimi zaabwe, asobole okugagatta mugage afuge ensi. Okwogera ennimi ennyingi kirabo ekiba kiweereddwa omuntu, kya kitiibwa, naye okufuuwa Olungereza nga tomanyi lulimi lwo kya bujjega. Kyemuva mulaba ne bwe twatuulanga edda ebibuuzo nga bwe bakubuuza ekibuuzo ekizibu osooka kukizza mu lulimi lwo, bwe wakitegeeranga n'olyoka okiddamu mu lulimi olulala. Ekitegeeza newankubadde okusomesebwa kubeera mu lulimi lulala, naye okulowooza n'okwefumiitiriza kubeera mu lulimi lwa mwana. Twetaaga Mukama waffe amale kubikkula ggulu adde kino tusobole okukyefumiitirizaako, tukikkirize, tukitegeere. Kale ndowooza ebintu byonna okusituka okugenda mu maaso, wabeerawo abantu abateekebwawo ng'omulimu gwabwe kulowooza na kwefumiitiriza. Juuzi tewannayita na kiseera kiwanvu, gavumenti ya Kabaka kulemberwa Katikkiro baateekateeka okulowooza ku biki ebigenda okukolebwa mu myaka egijja. Kyali kiseera kya kulowooza na kwefumiitiriza nga bakubaganya ebirowoozo ku ebyo ebiyinza okukolebwa, kubanga okulowooza kwe kusooka ebikolebwa ne bikolebwa. Kale twongera okubakubiriza, bwe kibanga mu masomero tekiriiyo, abaana bammwe boogere ennimi zaabwe awaka. Bwe kubanga ku ssomero bakubira omwana kibooko, bakuba omwana kibooko okwogera olulimi lwe, mubakube kibooko okwogera ennimi ezitali zaabwe awaka.
era mubaterewo n'amateeka nti awaka lulimi lwo, ku ssomero goberera amateeka gaayo. Naye nammwe mukyefumiitirizeemu, omukyayina okukuba omukyayina, okwogera olukyayina. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno. Ngitutte mpola mpola bwe ntyo musobole okugyefumiitirizaako.